Eggwanga Uganda liri mu katyabaga. Ensi Uganda yeeraliikiriza. Ebigambo by'ogenda okuwulira bya nnaku, byewuunyisa era nga bitiisa. Kubanga gwe munnayuganda wenna ayagaliza ensi yo ebirungi ogenda kufundikira nga oba oli awo weebuuza ebibuuzo bingi mu mutwe ku sipiika Anita Amongo ne General Museveni enjawukana zaabwe kaakati ogenda kubeera nga oziwulira. Ampuliriza nkusaba okimanyi tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa era ennamba gy'olaba ku screen ye esembyeyo 15 ye ya Hajimiti ng'olina ekizibu kyonna. Kaakati ate eri eya WhatsApp ye ya AKTV kaakati bw'ogikoonako ku WhatsApp kwokka olwo tusobola okubeera nga twogerezeganya. Kaakati mukwano gwange wulira ebigambo ebiduduma, ebigambo ebitiisa, ngenda bikubuulira osooka omanye nti ensi gye tutambuliramu etuusa okubeera nga eyuzibwayuzibwamu wakati olwo buli muntu atwaleko ekitundu akuwulite nakyo. Kankusabe n'obombe vire eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza olwo mpya nawo subscribing guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka omukutu ogw'ensonga kw'omanyira amawulire ago gw'olina okutegeera wadde nga gannaku. WhatsApp eyo bannayuganda ya AKTV mu buli muntu abadde abuuza bangi abadde babuuza nga babuuze mukwano gwange DPTV mbeera ki yatuukawo. Kaakati mukwano gwange ampuliriza gwe bw'onookoona ku WhatsApp awo nja kuba nkubuulira kubanga ekyamazima amatuufu studio yaffe yalumbibwa era nebbibwa buli kimu kyonna kyonna ekyalimu. Kompyuta zabbibwa, emizindalo gyabbibwa, woofer zaatwalibwa, microphone zaatwalibwa, kaakati kw'ossa buli kimu ky'omanyi ekya studio neesigala nga nkalu n'amasimu abasajja baagatwalirako munnange gwe ampuliriza. Kaakati WhatsApp eyo osobola okukwatyako AKTV n'osobola okubeera nga munnange oba oli awo tuddamu ne tukwatagana ne tubeera nga tuzzaawo ebyuma byaffe n'okubeera nga tubaweereza bulungi nnyo okusobola okubeera nga tukagana n'omutindo. Kaakati nno y'embeera eyo gye twagwamu ku AKTV n'olw'ensonga eyo asobola wenna oba oli luddawa osobola okuyamba AK Master tubeera nga tukwasaganya ensonga munnange ne tubeera nga tuddamu okutambula ffena. Kati wulira obunkenke mu parliament bumaze okubeera nga mukwano gwange bubalukawo kubanga amawulire gamaze okubeera nga gakitegeeza nti omukulu sipiika w'eggwanga Uganda ono tali mu mbeera ntuufu zennyini ne mukama we General Museveni eyamulonda. Kajampuni avuddewa. Kaakati mukwano gwange ampuliriza bingi by'otasobola kubeera nga omanya ebibeera emabega w'ebisenge naye nga mukwano gwange ampuliriza amawulire gamaze okubeera nga gakiraga era nga gakakasa nti omukyalo ono sipiika Anita Amongo ampuliriza yandibanga naye alina ebigendererwa ebibye nga ye ate okwagala okutwala entebe ya mukama we. Kati n'ebigambo binene nnyo njagala obeere ng'obiwulira ngenda kubeera nga mbikuwa byonna obitegere wabula nga kyolina okubeera nga omanya nti bannaddiini bangi nabo abatandise okubeera nga beenyigira mu nsonga eno wadde bangi tubalabye nga tebaba compromisinga ne babeera nga tebasobola kubeera nga boogera ebyo ebiruma munnayuganda. Wabula kansooke nkujje wa munnaddiini eno katono nnyo omusajja omuvumu ateemeketa ntama oba ateerya ntama eyavuddeyo nagampuuga nti ssente zino ze mulya zigenda kubalakira. Ssente zino ze mulya mulekerawo kubanga mulya kibi naddala kati nga ggwe omusajja omukatuliki. Kankujjeyo nkutwale mu mbuuzi ennene ogenda kutya mukwano gwange byobadde tomanyi nti mwami Museveni ono naye amaze okubeera nga amukasuka ettale. Ate mmwe ababbi abali b'enguzi omusalaba guno gwogere gye muli olumu mubba ne mulya n'enguzi nga mwambadde n'omusalaba ne mukuba n'obubonero bw'omusalaba oba olinga agandika ssente zino nzibbe mu linnya balyani omusalaba gukujjukize nti esente zo zibba oli enguzi. Naye waliwo abantu Yesu be yafiirira eri abatalina ddagala mu ddwaliro abatalina kye balya abandi badde balya ku ssente ezo gwe zootandise okutwala. Omusalaba guno gutujjukisenga olwo lwe tugutunuulira n'ebirala bingi bwe tubanga tugenda okumenya ebiragiro bya Katonda tutunuulire omusalaba gujja kutujjukiza ate gutuzze mu layini. Kaakati bannaddiini bangi abavuddeyo ku ssaabakulembeze ab'ennono abavuddeyo ne bawagira ababbi wabula omusajja ono ye yavuddeyo naga nti sijja kutambulira mu ngatto ezo nyina okubeera nga nnumirirwa ensi yange nyina okubeera nga nnumirirwa omuntu wa wansi okulumirirwa eggwanga lyange. Kaakati abasajja nga bano bangi tubalabye ate be tubadde tusinga okubeera nga twesimisa abamu bannaddiini be twalabanga abaalinga bateerya ntama bangi baafa naye ng'oba oli awo abantu beemulugunya baga ti omusajja ono afudde naye kale mukama bw'atyo bwageze. Wabula mukwano gwange ampuliriza nga bwe nkunyonyodde nti embeera eri mu parliament
wakati wa speaker ko sajjeno Museveni ono nga yali mu ntebe ya Uganda enkulu. Kakati mukwano gwange ebigambo si birungi tebiwoomya nakabululu. Amawulire agavaayo galaga nti abantu bano tebakwatagana nnyo oba oliawo kimala oba oliawo nga bandikwataganye. Gano n'amawulire kagenza okujja nga kimaze okubeera nga kiraga nti omukyala speaker yandibanga naye aina enteekateeka ezize oba oliawo okubeera nga avaayo ate yeesimbe ku ntebe y'eggwanga eya Uganda okubeera nga afuuka pulezidenti. Amawulire gabadde galaga nti ono 2026 oba yandibanga tagenda kubeera nga akomezebwawo nga sipiika olwajja no Museveni okubeera nga asuspectinga nti omukyalo ono akola emirimu gya parliament bulungi naye alina ebigendererwa bye oba oliawo ne ttiimu eyiye gyazimbye nga ye ng'omuntu okubeera nga ate oba oliawo yandivaako okuvuganya ate mwami Museveni. Kakati gye buvuddeko nnakolera obutambi wano bwali bubiri ku AKTV ne nkubuulira nti entuula zibaddewo ez'emuddiringanwa wali ku Musa Courts mu kibuga Kampala waggulu wa CPS. Ampulirizanga neeke oba olukiiko olukulu olwa kuntikko olwa NRM nga lutudde luno nga lulaga nti ono bwe yajja bamufuumuula misiri ne baga nti genda eri bye tuteesaako tolina kubeera nga obitegeera tolina kubeera nga obimanya. Era ono yagobwa bw'atyo mu lukiiko olutuulo olwo lwali lukubirizibwa Alhaji Moses Sigongo ono nga ye deputy chairman oba ye vice chairman owa mwami Museveni ku NRM. Kakati nno ebigambo byasajjuka okuva olwo ne batandika okubeera nga ono batandise okubeera nga bamusenza oluti olw'enneeyisaye olw'ebikolwa bye n'ebigendererwa bye ng'omuntu. Kati mukwano gwange mpuliriza njagala okimanye nti bannabyabufuzi bangi be tubadde tukkiririzaamu oba oliawo nga bajja ku kadi ya National Platform naye ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakuyisaawo bigendererwa byabwe si kuweereza National Platform na muntu wa wansi. Amawulire tuzze tugafuna era nga tugalaba wabula waliwo omusajja amanyiddwa nga Ongo Mbwatekamwa. Mujja kunsonyiwa mu katambi kano mukwano gwange alina amawulire galeese mu katambi kano naye nga olulimi lwakozesezza si lulungi nnyo wabula omubaka ono ye Ongo Mbwatekamwa. Amannya gali gagenda omuyita mbasaba temugagenderako kubanga amannya amatuufu ge ga Ongo Mbwatekamwa. Ono ng'akiikya abantu b'Entebbe municipality ampuliriza yajja mu parliament ku kadi ya National Platform wabula nga mu kujja ku kadi eno yali ayina byayisaawo omusajja ono. Kakati kyova olaba yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo eri president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'amaze okubeera nga ayanika omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ono yawuutanya obukadde 50,000 mukwano gwange ezandibadde ez'omuntu wa wansi. Kakati no mu mbeera eno yansooka enkulaga akatambi kano okawulire ak'omusajja ono alumbye Ongo Mbwatekamwa ono ngali ku kadi ya National Platform naye ng'ekyamazima agiriira munda nga musege. Bulijjo abambuuza omubaka gwe bayita Mbizitekamwa y'ono w'Entebbe municipality talina kyakoze. Okitegedde bw'oba mu nnyonyi eno area view gy'ofuna ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okiraba ogiraba eyo area view byebyo ebiguudo bye tuyina Entebbe byatuuka dda ne ku kisaawe kati emabega waakyo waliyo ogukuba ogugenda ekigungu ogukubo gufu nti emmotoka bwebanga edduka speed esobola okusitula omufufu ndowooza ne gulemesa ne pilot okulaba wayina okulandinga. Debwe omulaba naye ayogera nnyo abakulembeze buodiyo bwo bufulumye wano nga gwe okujja mu noopu wali ozze kusuula busuzi kibiina tewalina makulu ge wali ezziridde nagwo naye ono gwolaba alina ogubaasi wano Entebbe bikadde ne guzunga ne guva eno ne guva eringa kwali omubaka Kakembo Mbizitekamwa ne gutuyitako ne gugenda gukadde guzibu aguzunza leo mbate muli abantu balowooze mbwa akola nnyo. Tuuka mu lugonjo labe ebiguudo bye tuyina byonna byafa okuvaawo ku Capital Pub okwambuka waggulu eri mu Kanani Estate akakubo kaali kakola sine kagenda bakalya temuyina kye mutuyamba. Ekuba eriva mu kigungu ekuba erivaawo ku UN okugenda eri mu kigungu lyonna mufufu gujula okutta abantu naye ekkubo liyingiza ssente mmeka olunaku. Ng'oggyeko Kakyaki Road ke tulina mu Ntebbe akalamu enguudo zonna eziri awo wonna Bugonge zisinga nfu. Enguudo bifa ate naawe otuwogganira mbu simanyi biki mwe mulina akagulupu kammwe akajja obuzza okubba bw'ogenda mu Kitoolo yonna waafa mu Kitoolo paka eri Nakiwogo yonna ebiguudo bifu ne bw'oyitira eri ku virus. Makubo gatuweddeko amakubo Entebbe municipality gy'ogamba gy'otwala kyonna nfu. Ekikuba ekigenda okugudda ku mwali enkuba bw'etonnya kasita otuukaawo ku buyumba bw'abasirikale gw'abasawo kaba kaweddemu. Waliwo ennyanja bweti enkuba olutonnya ennyanja n'etuulaawo naye ayogera oyogera biki ggwe Mbizitekamwa eno wansi yonna wali zigoleti
eyo wansi wali Zigoleti wali Gundi Beach Hotel zezona yonna wafa pako kutuuka eno waggulu ku Gundi ku Victoria Mall wonna wafu tuyina kyokola wina kyotukoledde tuyina kyotuyambye totwogeredde nako nti bannaye enguudo mbi gwagamba nti at least musule nupo at least wantu bayogera nowe nalemu munnammwe because mumwasalawo okukolagana nabeenaawo Fabrice Lulinda ne batukolera amakubo mu ntebe simafu sibifu Yeche chikuba ekiyita ku Imperial Mall okukeri kuzo kikusanyusa gobo okiyita mu kikusanyusa eyo n'ebiguudo sibifo okuyita wano ku Gundi ku nkambi y'SFC byonna sibifu Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 mpuliriza kakati n'ebigambo bwetyo bitambula oba oliawo ku mukyalo ono amanyiddwa nga Anita Amongo ng'abasajja batandise okubeera nga bamwekengera n'okubeera nga bamutega bamutema enteegateega oluvannyuma lw'okubeera nga amawulire ag'omunda galaga nti ono yandibanga naye ayagala kubeera nga ate yeesimbawo ku mwami Museveni era amawulire gakakasizza nti ono 2026 tagenda kubeera nga addizibwako ku bwa sipiika bwa paaliyamenti okuva eri General Museveni okusinziira ku bigendererwa by'omukyalo ono nga ye byabala mukwano gwange gwe ampuliriza kaakati nziramu okubeera nga nkubuulira nti mukwano gwange studio yaffe eya AKTV abasajja bagirumba misana tteke nga bambadde ebikookolo kaakati ne batwala buli kimu ky'omanyi ekirimu ogenda okakkananga munnange tusigadde awo ttayo era munnange tukusaba n'obwombeefu gwe wenna omugoberezi waffe n'omuwagizi waffe otukwatireko otusobole okubeera nga tuzzaawo studio yaffe kubanga kakati waka bwe tumukola muwulire enkoko zikookolima ebinyonyi bikaaba tetukyalina studio tukolera bweru ku bubalaza kwe tutula ne tukola waako ono kakati mukwano gwange mpuliriza njagala okimanyi nti omusajja ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebintu bye nga bikyagenda mu maaso n'okubeera nga munnange bikyalanda bannayuganda ab'enjawulo bangi beewuunyiza nnyo era babadde batwala omusajja ono nga omusajja ali jento ennyo ali decent ennyo omusajja omukwata mpola omugoberezi era omuweereza omulungi ow'abantu bamaze okubeera nga bamunaabira mu maaso kakati omukyalo ono amanyiddwa nga Amelia Matembe y'omu ku baawakananga ne baga nti omusajja akola wabula olunaku olwajjo yavudde naga nti bannange kakati tubadde tulabira omusajja kungulu naye nga munda yaggwawo dda omusajja nga wakyenvu awedde emirimu ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza nsaba obeere nga obiwuliza nabyo tusobole okubeera nga tutambula ffenna n'omukukuto gwa waaka olwaleero kakeeto e Dubai nkutumiddeko mukwano gwange kossa mwenna abagoberera AKTV mwebale nnyo mwebale ddala kossa DPTV Uganda emikutu egyo ne FM Media Uganda mwebale tubeera nga mutuwagira. Come to this Mpuuga. I don't know Ugandans. I think like this young man who said Kyagulanyi should not say anything. Mpuuga, let me tell you, Mpuuga, I was respecting Mpuuga. These people of Nup were suspecting, saying this Mpuuga is going behind our backs, is doing something, relating, is connecting with the government. And you know, I talked to these young people. I was telling them, no, you people, you need to mature. Opposition does not mean fighting in your country. Opposition leaders can work with the government for the sake of Uganda. If there is a conflict, they can talk together. The leader of opposition talks to the government and they see how they sort it out. I was urging and trying to counsel them. They said, but for you, Maria, you know, you trust too much. I said, but this man is doing a good job. Now, when they removed him, when they asked me, I even talked, I said, well, he was doing well. Now that they've removed him, I would ask him to nurture and help his successor to make sure that their party moves forward. Now down the road, Mpuuga getting 500 millions as a kasimo aka reward. I want to ask,
this was a leader of opposition who has been opposing government for the 2 years. Is it 2 years? 2.5 years. Now, me, Miriam Matembe, I opposed the removal of term limit. Opposed it once even, not many times. I opposed it once. They threw me out into the garbage. Let me tell you, they never even made a cup of tea to say, Honorable, goodbye, you have done some work of integrity. No, for me, no nothing, no pension, no, what do you call it? Gratuity. Gratuity, no nothing, not even a cup of tea, because I opposed the term limit. But Mpuga was in opposition. Would you have taken it? Linda Ko, opposing everything for 2 years and plus, and when he leaves the opposition seat, the reward of 500,000. What does this mean? I want to ask, did Winnie Chisa get a reward? Did Latigo get a reward? This is pure corruption. This is pure buying. And I was so disappointed when I hear some people in Masaka saying, our man, you know what kind of, instead of saying, no, Mpuga, this is corruption. And they have destroyed the party now. You've seen the benefits that have been given to former presidents, if we have any, vice presidents, where they leave office, the prime minister. There is a whole law on judicial officers, the chief justice, deputy chief justice, and justice of the high court, and on the courts of judicature. Yes. There are benefits that come to them, and the question was, why not consider also the leader of opposition on this lineup of people who have... Me too. You were Chelsea. You see, one of the commentators there said, some of us feel like running into exile. I had just discussed with him this Nganda. I told him, you know, I'm really thinking of I should leave this country. Why? Because I'm traumatized emotionally. I want to die. Because when I see people, instead of saying, please, corruption is too much, let me tell you, I had a statement on radio that the government officer employees are not going to get their salaries in time because government has no money. Government is broke. I had just had it. And then you tell me the reward to Mpuga. And Mpuga is supposed to be in opposition. And when you are opposition, you are checking government, you are checking corruption, you don't want it, and you go on a committee and you say, pass conflict of interest. How can one, no integrity? Let me tell you, these leaders in Uganda, it is not parties. It is not these parties. It is the leaders who want to stay in power, who are greedy for money, who are greedy to stay in power. Those from all leaders out there. Because I'm saying all leaders out there. Because even in NRM, whatever, who, if they say they are not stealing or what, why don't they talk? Okay. What they do, they are all hopeless. They have destroyed our nation, and our nation is in the hands of God now.